LP kutugenda okusinga okwetololera nga tandikira constituency eyo Oweekitiibwa Sseggona eya Busiro East. Kadi ya Nuupu yakugiddwako neweebwa Mathias Mulumba wa Lukagga. Ground yakulema okutereeza ebibuuzo mu kakiiko byakulema. Lwaki mwagala nnyo ebyonoonese? Parties nyingi zafulumiza manifestos zaazo. No. Twagera ku manifestos za party. Otyo okwogera biri mu party. Ebyonoonese. Negative mind. Okkiriza nti byayonoonese mu kibiina kyo. Neza yagala okwogera ku kundi yakujjako kati. Mu kibiina kyo byayonoonese okkiriza nti byayonoonese. Yakyengeza kugamba. Lwaki toyagala okwogera ku manifestos za parties? Obudde tulina bungi era tuzze tubyogerako. Kino kyekyo kyabanga. Mu party otyati waliyo ebyayonoonese byetayagala twogereko. No, not really. Wewonya nti ebikulu nabyo birese notawikola nako ng'ebyabaddewo. Era tuzze tubikoonako mu programu ez'enjawulo n'ekino kyekiriwo. Nebaza Katonda nti mu bantu bonna nze topic abataaweereddwa kaadi za kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Ekyo kitegeeza nti ekisa kya Katonda kinsuulubezza obaolyawo ku balala. Mu kiseera kino nembanga nze mpeereddwa omukisa okufuuka ensonga. Kaadi yes baagitutte ne bagigabira gwe baagala. Oba eyakukize. Buli omu nga bw'ayagala okumanya. Buli muntu asobola okubaako byasinga munne. Mwami wa Lukagga mu ekitiibwa nsinga emyaka. Akusinga emyaka? Wa Lukagga? Wa Lukagga yayimba ne Livingstone Kasozi. Nga nkyasoma ndi mulenzi muto ddala. Ndowooza bayimba ndi mu primary school. Wa Lukagga ye yawa omugenzi abizzaayo yeyakozesa abizzaayo yiga interviews. Ng'abawandiika muwandiika mu bandi yaabwe ne Kasozi. Naye ekyo si kye kisinga obukulu n'obuwangazi kya kitiibwa. Bw'aba tayagala nsinge akyolimba musanyufu musinga. Naye kigaa nti muwa ekitiibwa. Yenyigira mu campaign ne bamuwa kaadi. First, I do not concede. Nti yampanga. Tewakkiriza. Nti nagudde ebigezo. Biri byakulema Makisaana, round tolina. Bo bwe bagambye mu mpisa y'abamanyi eri transparent ne script bazireeta n'ebibuuzo ne babibuuza yampozi yansinze ne Max Meka. Aisha ayinza otubuulira Aisha Kabanda. If you don't know, then you don't know. Nze gambye nti kaadi baagimuwadde akulike katulabe bwemuyamba nabo bwe kibatwala mu maaso. Okufuna kaadi lutalo baka kaadi ng'erumya Sseggona. No. Aboogera ekyo si bamanyi. Statement gye nasoose okukola n'aba CBS nagyo bawadde endowooza nti I'm better because I am not bitter. Waliwo eddembe lye tuba tunoonya nga tuliyaayaanira nga tetumanyi. Omala kulituukamu n'olyoka owulira kibadde osukulu. Kikugamba kyogera ku rediyo ya Kabaka. Aisha nkigambye wali ne mugamba nina emirembe. So I am at peace. Tobaawo awulira nti nno nina obuzibu. Sirina buzibu, nina eddembe, nina emirembe era ngenda mu maaso. Naddala okuva bannabusiro lwe bantadde ne baŋŋamba nzije neesimbewo kubanga olugendo lwa parliament is a dual carriage. Ekibiina kirina role ne balonzi balina role. Oluguudo lw'ekibiina leeni y'ekibiina kyagisimyemu ebinnya sikyayinza gitambuliramu. Nfunye kantambulire mu leeni y'abalonzi. Tugete ekibiina kyo kikwefuulidde kye watandika? Simanyi oba kineefuulidde but kikoze kye kyagala. Mutusisinkana n'abantu nasomesa amateeka okumala emyaka 10. Mulimu amateeka ga contract. Waliwo kye bayita common mistake, major mistake. Muyinza okuba nga mutambula ng'olowooza banno gy'olaga gye balaga naye nga bakwata kkubo ddala. So bwe tuba nga tetwategeeragana nti gye ndaga gye balaga abo munnange bwe bityo bigenze. Niwe sirina mutawaana. So temunnoonya nti nja kwekola ekintu. I'm very fine. Oli mumativu.
Oh yes. Nebyazze. Era waliwo abadde bangamba nti bangamba njulire ne ngamba ate kakati badde ngamba ajulira kiva mu ye. You appeal when you are grieved. I cannot appeal when I'm happy. Kwani sinyonya agambe nti bonna bajje bonna bagudde bajje batekeyo okujulira ensonga ziyitibwemu agambye bonna bajje Aisha jatubulira kozi akakiiko kakulirwani kaliko baani akakiiko kakajulirwamu. You see, ekirala appeal under what legal framework? Teekateeka za kibiina. Legal framework nteekateeka za kibiina. Kibiina kyateekawo akakiiko abatamatidde. It is fine. Abatamatidde bagende bajulire. Okay. I have already filed my appeal in a different court. Okay. Yes. So tebaninda era tebajja kuteeka resources za kibiina okujulira kwange tekuliyo tekujja kujja. Lwaki tunoonyeza mwami Kyagulanyi Mukamaawo ne mwogeramu ku kino okusinga okukwata ekkubo eddala? You see, I am an institution builder. Nzikiririza mu institutions. Lwaki munoonya? Lwaki yetanoonyeza bwe mbanga nina amakulu? Sina makulu, it's okay. I'll look elsewhere. Nina amakulu. Tolina makulu. Sina. Okusinza ku byavuga. Bafunye candidate ali better. Agenda okurepresenting values zaabwe okunsinga bagende naye maaso. I will represent other people. Let him represent the party. Okyali wano. Nkyali wano wawuliddeko nga designinga. Okyali wano. Have I resigned? Asina kiwulira. Kati osinzidde ku kyokumbuuza. Ogenti bafunye ati. Banyimye kaadi tebangobye mu kibiina. Bakubye mu kibiina. Era badde nebuuza nti musajja aga nti ye president wa NOP addako. Oluvannyuma lw'omwami Kyagulanyi. Ndi bankyayagala. Yes. Okay. Abamaga nti obadde munda naye ng'ate olina n'abalala b'otambuza nabo aba DF n'abalala bye byakumesizza kaadi. You see, ekisooka tuteeka obumanyi bye tukola. Bwe gubanga musango gwange ogwo abategeevu kye bakola bagukuvunaana bakutwala mu disciplinary committee. So kaadi process y'okugaba kaadi yabadde disciplinary process. Election management committee ye disciplinary organ y'ekibiina ate ne banvunaana omusango ne bataguntera ku mmeeza nguwoze byambu bye bambuuza anti nange ku level yange nkolere ku byambu. So saagala owayiriza ekibiina nti ye motivation yakyo bwebeera nga ye motivation yakyo mukama abasaasire. Okay. Kubanga mu bye bambuuza tebambuuzaako nti nno siri muwulize. Buli muntu amanyi nti ndi muwulize eri ekibiina. Waliwo enjawulo okubeera omuwulize eri ekibiina kukubeera omuwulize eri abantu. Aisha Secretary General Deputy. Muwe ekitiibwa nga Secretary General. Okay. Naye kakati waliwo bitasoboka. Olwokuba Secretary General ayinza okungamba mpete ku maviiviivu kabiri. Nessanyu. Okay. Nti kaadi baginzigiddeko ku bigere nga nyimiridde. Mu kifo ky'okugifulumya n'engitwala nga njavula. Bagikugyeko yimiridde. Baga nti Sseggona amalala. Yogeza malala buli kimu okozesa malala. Gake gakumisiza ne kaadi. Anti tewaliwo statute ennyonnyola amalala kyeki. Era bwe gubanga nagwo omusango bakunvunaana. Amalala muki? Buli omu mukakkanya kulowooza batunulira bwoti nga bwe nakkakkanyani kati ngulibalo bindi enzirugazi ezinkweka amaaso mukulu Lamek wangise bw'oba onsanze ntunula bwe nti seetaaga kufaanana okukola naawe. Okay. Twetaaga kukkaanya ku miramwa nga kwe tukkaanya. By the way tetwetaaga kuba ba mukwano. Oyinza n'okuba tonjagala. But we can work together to achieve a common end, common aspiration. Kati omuntu waba ntunulira ng'agamba nti ntunula bubi awalala yonna gye ntambulidde nga tebeemulugunya navumaani era biwulira mu ŋŋambo zammwe era malala tunulabw ati abantu abalengeza takkakkana werabanga omusukulumu okukira abala ne bakamaabo kuki njagala particulars wesikkakkana
nina gwe nakuba nina gwe navuma nina gwe nayisaamu olugaayo nina gwe bangamba nti muviire ku ntebe nennemerako what sisobola nkaluubirirweko okwewozaako omusango particulars zitampeereddwa yes simanyi gyobeera nebibakwogerako sibimanyi ogenda byewozaako otya nga tebabikuvunaanye bwebuyandibadde nga bibi bityo ngera bimenya koodi y'ekibiina zinjagala omuntu aŋŋambe koodi emu nti namenya kino this particular code era ŋŋambe nti twakutwala mu kakiiko akakwasa empisa ne kakusingisa omusango kakati mukankubuuze ku byokuŋŋaanyiza gwe ow'olugambo banyimye kaadi olw'ebyo by'oŋŋambye ebyamalala n'ebifaanana bwe bityo oba banyimye kaadi olw'okuba nagudde ebigezo akakiiko kagamba bigezo kakati akakiiko even the fact nti akakiiko kasobola okuvayo ne kagamba nti nagudde ebigezo kikulaga obunafu lwansonga bateeke makisi zange ku mmeeza n'ez'abalala nasomesa emyaka 10 wabanga owa ekigezo bakama abo nga tebannakiyisa basookanga kutunuulira marking scheme ebigezo bye bino ebibuuzo bye bino answers ze zino omuntu bw'anatwa answers ezizawukana mu framework eno four corners nti ajja kuba agudde oba ayise so balite bateeke mu lwatu yes ekyokubiri kati nagudde biriwa eby'omu mwe twali tutudde oba eby'omu field seetowaza nze yajja nentuula mu tenti neneeteeka ku minzaani na buli muntu nga bwe mulina babali bannesimbyeko amen kwetowaza ki okusinga okutuula ku minzaani ne bannanga abo ddala kwetowaza ki okusinga okusiriikirira abo abakuvuma ng'abamu kubo batambula n'abakulu bali ku Facebook bavuma kwegaba n'omuntu atalina bisaanyizo byatula linnya lyo n'alikwata n'alissa mu bitaba enoosirika abantu bangi bambuuza ogenda otya mu process efaanana bwetyo bo ne banyooma n'abakakiiko ninga nze sijja banyooma okubeera nti bangi kubo mbasinga obukulu mbasinga experience n'ebifaanana bwe bityo tekibanyoomesa bali ku mulimu gwabwe bwensanga omusirikale kopolo oba recruit nanyimiriza bwati nawanika omukono naŋŋamba parking awo nyimirira kubanga republic eba eyogera bwensanga abantu bensinga emyaka n'ebirala ne bampita nti bambuuza ebibuuzo nentuuka mu budde nenninda 4 hours nembeera mulayi nomwanjaki no siyinza kukkiriza nti nno nga saagala mukira kumukoonako nageetabamu neŋŋenda naabo bendowooza nti twenkana buzito ku minzaani nentuulako ndowooza kyali kikolwa kyabwetowaze so toyinza gaba nali saagala mukira gwakima kumukoona anti kati gwakukoonya ate owakanya mu rules toyinza kugamba nti siina ddembe liwakanya part of the rules of the game is eddembe ly'okuwakanya era singa omuntu yaŋŋamba nti tetukkirizibwa kuwakanya bivuddemu nandimugambiddewo that's unconstitutional kyekiri kyogambye pozi kyemugamba nti sikkakkana sikola ki because I stick to the values and principles tewaliyo constitution ya kibiina egamba nti sikkirizibwa kuwakanya no nzikirizibwa okuwakanya nzikirizibwa n'okubuuza ebibuuzo nabuuza ebibuuzo abagenda ku ground bagenda wani yabalagayo ku ground bagamba siba mu constituency kyokyo ani yabalaga kati oba babuuliza kakiri oba babuuza ba NRM nga baagala candidate omunafu indeed aba NRM bajaganya naye ndowooza essanyu lyabwe ligenda kukoma leero bawulidde nti ate enkomoonyi zijja so ani gwe babuuza ekyokubiri bababuuza bibuuzo ki be transparent era nabuuza ebibuuzo nengamba mugenda ku identify nga mutya bemubuuza you see twakola constitution wewaawo neefuna obuzibu nti naye babawakanya nga basinziira ku constitution enkadde nga bagamba nti twagikwatamu eno ne bagiyimiriza okukola parameters eza vetting
twali twazikanyako mu organs zonna eza party kubanga constitution nagipresentinga mu NEC nenjitwala ne mu delegates conference negiyisa singa twagaba tugaba because twali tulina okufuna ngeri egenda okuvetinga anyway nti twandibadde tujjayo principles eziri muli tuga administratively guide kati kino tukikola in an administrative manner ti tukozesa system eyo ng'abantu abalonda bamanyiddwa neno gawe nagenze ku luguudo ti nesanga Lubyanza ng'ayitawo sifaayo bayabadde ava kakiri nemuyimiriza nemubuuza wano Sseggona omwogerako ki. Okay. Really? Can you run government like that? Ate nabe nali mubegomba nkola yammwe. But at least wamu mubegera kagibadde mitino. Ekibegombe senkola yaffe. Kubanga eyabwe ebyokusingawo. Eyabwe ekigifuula ebyokusingawo. Kubanga erimu emmundu. Erimu amasasi. Beetuga. Beeroga. N'ebifaanana bwe bityo. Wala bw'oli yali abala. N'abala n'omwana gwe bawiise ku mugongo. Owulidde. Ne bakuba n'akatabo how to count like Tango Doi. Owulidde. Ne Tanga naye ne bamukuba nga alina kaasoma abantu bayiga batyo bategeera batya embala yange. Kyekibeegombesa ekyaffe. So ekyamwe kale okukira ekyabwe. Wewe simanyi oba ekyaffe kale. Kubanga ekyabwe kyo twali tulaba. Ekyaffe tetulaba. Tewali alabayo. Teri alabayo. Bakukuba tuwulira. Nabuuza, nze situlangako interview yange. Naye mbadde ntuuza interviews z'emirimu. Mubeera ne benchmarks ne mugamba nti Aisha bwe mujja nga buli omu azimanyi nti bw'ojja ng'olina PhD ekuwa max 10, bw'ojja ne masters degree ekuwa max 8, bw'ojja ne bachelors ekuwa max 6, bw'ojja ne diploma bw'ebanga nayo yemu ku bitandikirwako ekuwa max 4. Kati bwe ndaba Aisha ng'alina PhD nga nze nina diploma ne ngamba oyandese. Naye olw'okuba biba tibiri transparent buli agambika ngende anyway. Abamu ne bagamba n'okugamba nti afe abakulu bwe batugamba tujje. I'll give you other examples. Makindi mwennyina ze Zahara bwe yali yasaba kifo kya Makindi West. Bwe yagenda ku vetting bamuvetinga ku kyabakyali ekya district ekya city yonna. Results zagenze okufuluma nga bamututte Makindi West. Kati yo n'omuteeka ku mabbali. Obukya ekifo ky'obwa Lord Mayor bwa Kampala kyaliko mukulu waffe Fred Nyanzi ng'akyagala. Lewis Lubongoya ng'akyagala. Ne babayita ne bagamba nedda. Ekyo tukiwe balimu ezo. Aviire mu ffumbiro eyali atimbye ebipande Kawempe South. N'adduka n'atuuka e Luzira. Munnakawa ndowooza ye East. Munnakawa East. Nti otyo. Kaakati mufumbiro wagenze ne bagamba nti kati abalala bonna baveewo bwe balimu ezo tukugjeewo. Eyali agamba ekyobwa meya bwa Nakawa muto wange before Mugambe Luyombya ne bamugamba nedda sebo bwe avaawo genda kubwa kansala nti otyo oba oli awo n'omusuubiza nti ajja kudda kubwa sipiika bwe nti wano tutwalawo Nubian Lee bwe mugamba abaddewo vaawo. Kakati ebyo n'osobola nti abamu osobola obikola. In the meantime Fred Nyanzi gwe bagoba ku bwa Lord Mayor bwa Kampala ne bamujja ku bwa Kampala Central ate gwe dduka ogende Kawempe South iwaawo osula Kawempe North. Olidde kakati where is the criteria? Negwe munamateeka w'ekibiina lwaki badde tebawabula? Neka njagala omanye how professionals work. You give an opinion when you're consulted. You know, I went public on those issues. Ningamba tugulire. Tugenda Maxim zigaba mutya. Oyide. Kakati singa nkubuuza. Ogamba nti bagenda mu constituency yange. In accordance with which provision of the constitution? Because the constitution neje to approving yennyini tennakola naye twalina n'enkadde gye baakolerako. Naye ne bw'ogamba nti kale tukola administratively ekyatuggisaawo enkadde tukole empya yali inadequate. Indeed twalina ne pressure kuva mu electoral commission. So loopholes, gaps weziri. Era sigamba nti ekibiina kirina okubeera perfect nga tekirina gaps. Leadership is supposed to bridge
those gaps. Okay. Yes. Ampuliriza oli kumanda so waliwo emisango gy'obadde oli mu mitambo egy'ekibiina tugeze kati ng'ensonga ya ssemateeka abala bali mu kkooti bannanuupu kakati abogana kusigala nga otwala ensonga z'ekibiina nga wezadde nga gwe munnamateeka wawe ng'olereza abantu abano gwe bakubye badde oliko oba byonna obitadde mbadde mpoza olw'omwoyo era ngulina sisobola kukkiriza kuyamba Museveni kugenda mu maaso nakuggalira batalina musango nga nsobola okuyamba olw'okuba ekibiina kyenyimye kaadi era tekyali pegged ku kaadi tekyali pegged ku kunsiima. By the way, sina demand gye nkola nti munsiime. My demand is do the right job, be fair. I have an opponent, for example, eyatuula nange era n'akyogera ne mu constituency n'agamba nti president yamugamba jja neesimbeko nzigirewo gwe bawadde kaadi. Yes, president nakimugamba nambuuza nti osobola nti asobola obyogera nga ali awo nga simanyi oba asobola naye nze nsobola okubiddamu nga waali teyatuyita so bwe kiba nga kituufu nga yali talimba then mba nina bwenkanya ki I have information kubanga n'ekirala tulowooza nti ame novice nti ndi mupya. I have information nti list yakyuse ku ssaawa nvannyuma amatu gange tegabeera mu bbanga eyali yakukolwa akakiiko. Yes. Ani yagikyusizza? Well, saabadde okulaba agikoloboza. Yes. Era indeed mwami Sebufu namulabyeko ku TV ng'agamba ng'ayogera ku contribution y'obukulembeze bw'ekibiina mu kutereeza list ye yabadde ku TV ningamba okay ate baatugamba bya ku ground n'ebibuuzo. Indeed yasinze yajjaawo ng'asoma bufusamaleka bwe twawandiikanga mu high school n'agamba hano bana ebyensobye kale baleeseeko kimu kyokka bannanga oluzungu lubadde wali nga clearly naye akkiriza nti afulumya agudde naye ekisa kya Katonda ekimuyamba n'atagwa. Hajat Aisha Kabanda list yakyukiddewa nemeddwa okuwuliriza nange mukwano gwange ekisooka kya byonna bwe twali tutandika process emu twanyonyola tegenda kubeera ng'egaba max 6 ng'ana gaali ku bibuuzo ebyali bibuuzibwa 6 ng'eri ku ground ki kyegamba kati honorable abuuza under what mateeka ki mu constitution provision gye mwagenda ku ground kyekyagalinga ki. Well, despite that, honorable yakkiriza naye yetabamu n'abiyingiramu ng'amanyi mulimu gaps ezaalimu muteeka era bw'abuuliza ebyo era nakiri kye bali agamba nti akakiiko akajulirwamu muteeka kimwe nkajulira era nga biri bwe yabyetabamu nga talina tteeka lyagamba nti tteeka lino lyembigeendamu n'akakiiko bwe kabaddewo provisionary okuyita mu mbeera gye tulina okukola ki okuyitamu kubanga awaba watali wabawo obutakkaanya kirowoozeka nti watera okubawo enkola yonna emalawo obutakkaanya obwo. But without a doubt honorable Seggona ana gaali gabuuzibwa on issues of ideology engeri gyotegeeramu kate engeri gyokolosya awatali kubuusabuusa honorable Seggona ebyo tosobola kubimubuusabuusaamu si musajja kugamba nti tategeera kituvuga nedda tosobola kukimuteekamu. Badde tunyumyako nga tulina kutuyita wano badde nyina ensonga gyegenda omugamba bala ne bayingirawo bana nti Seggona you are suffering from one thing nenkikomya mukulu kati njawo kukyogera nti honorable Seggona nange n'abalala abali mu kategori yaffe tulina ekintu kyetubonaabona nakyo nti abantu batulabanga abaluddewo nnyo. Nabadde nafunye mukisa guyita mu bintu bino nga mbyetegereza nga bantu banyonyola ku byafaayo bya mwami Seggona kwega nti Seggona abantu badde bagamba wataamunya nti akima yakutaano si kituufu olwokubanga tubaddewo
mu byobufuzi by'ensi for some time nga twava n'amabega nga tuli bayizi nga nonna nakuyingira bukulembeze abantu balaba nga tubaddewo ebbanga ddene nnyo era ndowooza nga balowooza nti tusaanidde n'okugenda ekyomukisa omubi oluusi ekisinga okuneewuunyisa ku bukuusa bw'abantu abasinga okugamba nti muluddewo mugende ate babeera oluusi bawagira Museveni yewaana nga tebaagala agende naye nga tebatambuza ne kyakaali kuba baddewo emyaka 15 abiri. So Honorable Sseggona awatali kubuusabuusa ye n'ababaka abalala bali mu Tulubeere olaba nange wekisanja ekimu balaba oluddewo eriyo kirasi y'abantu eraba nga oyo omukazi batandika ddomuolinadda nandimupisa mupeni kwatamu katono omwana okusoza n'okusoza abadde kyatugamba nti bangi babalaba muluddeyo era kyekimu kwe balaba ne Honorable Sseggona myaka 15 bamulabanga aluddeyo ennyo kaakati ekyo kikosa ze tomanyi maanyi Honorable Muwanga gafubye okuteekamu kulwanyisa kigambo oluddewo nkakasa na buli muntu wa time yaffe bonna mboozi basemujuza kidi babonabona embonabona yimu ku kigambo ky'okuba nti okulowooza nti bakoze eki baluddewo kakati mu situation gye tukoze by the way ne NRM ababaka bangi bali balwaniza ebisanja bibiri babasabula ekibooko mitirivu nnyo nga bantu bagala muveewo mukitegedde kakati mu nkola gye tukola eyaffe eya survey chance zibaawo nti osobola okulandinga ku bantu ng'abantu bagamba nti oyo agende aluddewo nnyo okitegedde well musobola okubaamu obulumira nga bwagamba nti oba eri guided survey eri guided oba ki bisobola okubaamu kyova olaba buli survey yonna esobola okubeerako error of margin esobola okubeerawo naye nga tokoze effort kati nga buno obululu bwabaddemu obulina ne bagenda mukawole banoonya akalo omanya wano ndi bubi kati kowamanyi wano ndi bubi buli omu amanya akalo kalimu obwinaafu okuteekamu amaanyi now here you have a survey egenze ku ground nenoonyereza okitegeera byanoonyereza tebiri mu constituency yo va ku Honorable byasaagasaaga ne bagenda ani yabatwala babuuza bannuupu babuuza benamo babuuza jumula ani yabatwala because this is what happened. Some people were hijacking a process ne babakwasa abagenda okukola survey abantu abo nga nabo bali mu race bavuganya because it was guided. Ekyo si kituufu by the way abantu bakola okunoonyereza balinga tebamanyise n'abantu betukola nabo then ani yabalaga gituge ani yabalaga constituency yange first of all try to kola survey mu Uganda yonna okay Honorable kukirowoozesa nti omuntu gwagenda bwe ntuuka Kyengera oni ombaka waawano tekinetagisa kumanya nina okumanya ensalo wezikola ki wezikoma okitegedde so survey yakolebwa Honorable ayinza okukikkiriza oba okukigaana nti bw'opima amaanyi ga Honorable Sseggona by the way nze nina obuvunaanyizibwa kati nga secretary general okumanyiza akalulu abo bonna abali kwampubeera era njagala ne babeera bakola ki bayitamu ne Honorable Sseggona mwagaliza birungi ng'omuntu era olw'okuba nga tetubuusabuusa ideology ye mukama bw'amuwa n'ayitamu nina okukkiriza nti Sseggona will work on the side of the opposition tajja kusala agenda akole n'aba NRM kuba independent amubatuuka n'asala agenda nakola n'aba NRM nina okukkiriza nti Sseggona will work with the opposition era bwe tuba abakyamu kuba kisoboka first what makes you think we work with the opposition ngate tugenda kuwangula Museveni so Sseggona omwogira okay will work with us let me change the word ngambe with us atompanda bigambo mukama leka ntereze ekigambo kyegamba nina okukkiriza nti twakoze survey entuufu ne emirundi gibaawo ne mugenda mu kalulu independent n'akola ki n'awangula kiba kitegeeza nti aba disprovince nti akalulu ke mwayitamu bwe kaba kalulu oba okunoonyeza ke mwakola tekwabulamu oba ina seeki abaako ebyenjalo byabakoze eki byabakoze so mwagaliza birungi newankubadde nyina okukola ekisoboka okulaba nti walukaga amuwangula lindako having said that eri ebibuuzo ebikulu nnyo twagala twebuuzeeko kisooka Sseggona alina okumanya Honorable nti eno saawa ya test kugezesa gyali ng'omusajja
alwanidde enkyukakyuka y'ensi eno n'amaanyi ge okuva mu buvubuka bwonna. Nze eddiini yange egamba nti abange tuli bategeera tutya nti muli bakkiriza nga temugezeseddwa. Kati Honorable Sseggona agezeseddwa n'okuyimmibwa omukisa ogw'enkizo. Okugezesebwa okwo okuyitamu otya. Honorable Sseggona kyabamanya nti ye mu kuyimirirawo agenda kuwa enkizo, ayinza okuwa enkizo owa NRM okuyitawo. Newankubadde agamba nti aba NRM bakuba embuutu nti bafunye omunafu. Naye ate ye okujja kwe nga w'amaanyi ng'amaanyi gagamba galina. Ne mwanyinaze Walukaga najja mu bunafu bwe naye najja n'amaanyi g'ekibiina. Abamaanyi bwe mweyuzamu bwe muti NRM n'obukujjukujju bwayo kyangu bunafu. Kanduke ogambye ogayina. Let me assure you nti ogakola ki ogalina nga bw'ogambye. Kyangu nnyo owe NRM okujja n'ebayuzamu n'ebayitamu. Kati Mwami Sseggona kaseera gwe kakuba mu kifo kyo ogambe nze omusajja alwaniridde enkyukakyuka eno okuva mu buto bwange. Eno si enkyukakyuka gye mbadde nwanirira tompayo. Yes. But okubeera mu parliament is not the only way. Si enkola yokka gy'olina okukola Mwami Sseggona okulabira enkyukakyuka ebeerewo. N'okuyambako ekibiina obeere party bureaucrat. Obeera ku kibiina okiyambe. Wuuyo Secretary General agenze mu kalo. Tulina baani. Nze njagala okusaba Honorable Sseggona mu kwagala kwo okwayagalamu enkyukakyuka n'otuyamba n'otubeerera ku kibiina okizimbe. Oyinza okutuyamba okukola system ne institutions ogambe okuzimba okutambula ennungi. Ojja kuba okoze omulimu ssemalimu okusinga ogamba nti tugende omwana tumukole ki tumuyuzeemu. Kati kyebagenzemu kyakuyuzaamu mwana oba sinze okayinza tuziprovinga nabeera omutuufu nayinza tukola obubi netubenga tukifunaye nako yayogedde ebigambo bingi nnyo. Kikyamu okusinzala wano n'okuba ebituli mu nteekateeka ly'endowooza nti yabadde entuufu. Buvunaanyizibwa bwa kibiina okola enteekateeka ennungamu n'egitambuliza. Bw'abanga Zahara yasaba obukulembeze agende akiikirire Makindye West. Mu kaseera ako abatuuliriza basanja bajjukire nti mu kaseera ako Shamim Malende yali mulwadde ng'amaze ebbanga ddene nga takola ki nga taliiwo. Golowooza obuvunaanyizibwa bwa organizing secretary buli ki? Kubanga oyina omutesitesi akunga sabakunze. Naye oyina omuntu ateekateeka ekibiina obuvunaanyizibwa bwe buli ki? Obuvunaanyizibwa bw'ekibiina bulaba ba cadres ne bulaba ne gaps. Babeera nga balowooza nti Shamim Malende tagenda kusobola kubanga kyenkana Shamim Malende weza emyezi nga 6 nga talabikako. Ne luga nti ekigenda mwerige mwenna ku kifo kyekimu. Lwaki gwe todda wano? Yali nteekateeka nnungi. Kati oluvannyuma lwa Shamim Malende okukomawo empologoma bbiri nezisandika okulwanagana. Tewaaliwo buzibu ga nti gweddayo where aspirations were. Kubanga ono omukyala tumanyi tagenda kukoma n'omukyala akoze ki akumyewo. So kyakolwa si nsobi. Oyaleke kusinziira wano. Bamusunsulira wa. It doesn't matter by the Makindye West oba Kampala. It doesn't matter by the way. Ekikulu kiri nti Zahara ya expressing an interest njagala okubeera mu parliament. Abagenda ku ground yawa. Bagenda Makindye. Makindye is part of Kampala. Bwabanga Zahara bamusunsulira ku Kampala owabakyala. Tatuuka Makindye. Zahara ye expressing an interest okubeera member of parliament mu Kampala district. Abalonda MP omukyala be balonda ne MP we Makindye. Makindye is simply a subsection katundu katono nnyo ku Kampala munene. Zahara we are again expressing interest. Oba we bamuvetingira. Indako the issue is no let me correct it. Yasaba Makindye. My memories are alive. Ekikulu kiri nti aga kyembale muzanti bamusunsulira wa ku kifo kya Kampala wako omukyala banoonyereza oba research bazikolera mu Makindye West. Agambe I am sure tamanyi banoonyereza. Okay, so you not assume kubanga tamanyi agambye results bazibawa tamanyi. Okay, naye ekikulu agambye nti Zahara yasaba Makindye. Zahara ne bamuvetinga ku bakyala bwagambye ate Zahara n'afulumira e Makindye. Nenjagala nkubuuze nti abalonda Makindye tebalonda Kampala kifo ky'abakyala. Kankubuulire bwe baali bamubuuza byawa nakino kankikubuulire bwe babadde bavetinga bayita Kampala district. Bwe bayita sigamba nti Makindye bagitayo kana abakyala balina olunaku olwabwe. Kampala district bagita olunaku lwayo ng'abaana b'ewakiso bwe baba bayita olunaku lumu.
okitegeera so tebayita kitambula you have your time yambe abawuliriza kitambula ojja kufuna obudde bwo ekifo kya Makindye West yali yakivaako nalaga interest ku kya woman member of parliament kakati mu kusunsula kwammwe bamuwadde Makindye West kati ekibuzo ekikulu bamusunsudde ku kifo kye ekituufu kale gwabimanye nnyo expression of interest Zahara yajjayo mpapula zaawa yajjayo zaawa tuwa yajjayo Makindye yajjayo za Kampala no wano kyali kiguma Zahara yajjayo Makindye okitegedde expression of interest Zahara yajjayo Makindye West Dinatukache mu Kampala it's okay bwe kubanga mu kuteekateeka kwaffe twali tulaba nti waliwo gap ekyo nkyogedde mu kuteekateeka kwaffe twali nti waliwo gap ajje Zahara yatandika okutimba epani n'okulaga nti ajja kuwumani okitegeera gundi nakumawo Shamim Malende wabeerawo waliwo competition there was no problem tewaliwo kiremeza Zahara awo ngate ekifo kyali ayagala kyaliwo ekiri ngate no gyagenzewo kandi tiwali eyo Segona honorable aleke kugikozesanga kulaga nti tetumanyi kye tukola tuli babofu nedda tumanyi kye tukola tuteekera kibiina omuli okuteekera ekibiina mwe muli okunoonya bapate candidates baffe okay oluusi n'okubasendasenda by the way kubanga eriyo n'ebitundu byetabeeramu ba candidates n'okubasendasenda lwaki tova wano n'ogenda wano lwaki tokendeza pressure eri wano mulimu mutuufu okukolebwa buli pate emanyi kyekola Honorable Aisha results lwaki temuzitimba abantu ne bamanya bwe bakola okusinga okubatwalira mu kizikiza anti abo bonna balina okubuusabuusa babagambe mulina omukisa okujulira bw'ojulira ebimu ku byayinza okufuna okumanya bw'okola tanyagala kujulira zakyama gasaza ogenda mawulire akuba enduulu results zakyama okuwulira anedda mu kujulira gye bampera results zange akuba nduulu ali mu kusaaka yasaza ogenda ku nduulu Aisha yaliko mu kooti sinyiza tebonera ngo kyegamba anyize Aisha yaliko mu kooti paka mu court of appeal mala kujulira n'endyoka nfuna empapula mbadde nga nsooka kufuna mpapula nezifuminga basis of appeal anti honorable Segona gwenyini wagambye wayingira vetting process etaliko teeka ligiyingira n'ogiyingira n'oyingira process n'oyingira process ng'owulidde nti president alina gwe wasindikayo n'otalinda issue ebeere resolved n'osigalamu nebimala okufulumatimu bigambo byo ogambye nti wawulira nti president alina gwe asindise bwomala okula president alina gwe asindise gwegona mu muyivu wo lwaki tewagamba president issue yebeere resolved nga temunaba kugenda mu nsindikagano eyandibadde nga teri mu bwenkanya n'okkiriza n'obiyingira kati bwe bimala okuyingira byonna nebiwuzika bwe bityo then togenda ku radio okukuba nduulu guma ofe makazi ab'amasajja nze mbeera Honorable Segona genda oyambe Kyagulanyi azimba ekibiina kisobole okutambuza obulungi nze nkudeploying deputy secretary omunene ali wano asobola okuwa ebyokukola omunene waali asobola okuwa ebyokukola ate oba nze ndi wa mutwe munene ate oba ndi munafu oli w'amalala njagala ndi w'amalala bagenda kundiploya byamawulire njagala ekyo yakyogera ngamba nti ayogeza malala ati namuleeta njogeza malala lwaki teyagaana kano nako kankankatereze amalala mangi nze eyo judgment yammwe amalala president naye asibayoga ne musajja wa malala president kenyina yeyogera ndi musajja wa malala kitegedde amalala lusigaba nakyo ne Honorable Segona musajja muwulize abadde saabadde nakati nekula olunaku bwe baba judging bwe bakola teri ava mu kooti nejjo twabadde naye kurale emirimu gyonna gyakoze musajja muwulize ekibiina agikola musajja mulungi nnyo sirinako mulungi abikola bulungi naye ground tufunye kesi bbiri nze honorable ndi honest nyakubeera honest twafunye kesi bbiri nga ground Honorable Segona emwegaana maaso g'ensi yonna mu kuziika taata wani wa muzeyi Honorable Nambozi ng'olaba audience eganye kyemusindika ekiganye netugenda wano ku nomination ezabadde wano ng'olaba audience mpima ku nomination za president zadde nateeta of course constituency yeteerodde yenayina nateeta nga bwopima nkubulira nedda nkubulira ebya bulijjo va kubiri ebyagenda ne banoonyereza kati nkuwa litmus test ey'omuntu owa bulijjo nga mu area nga Honorable Segona yakwatiridde buli kimu abantu engeri gye barespondinga ng'olaba audience ekoze eki eganye Aisha wano katambiga bagoba deputy president Muwanga Kivumbi
Yes, I Wakalabako. did. Yes. Ku ground ya wangu bati ya wangu. Neda kabadde kanaku zino kadde kanaku zino. No. Kaliwo before the vetting. Kaliwo before the vetting. Before the vetting, yes. okay. Walabako nga shake amkuba majimu. Ako katikati mwaka. To misunderstanding asigamba nti kye twasinziddeko. Nkugambye nti njagala kukubira ekifaananyi ekyennaku zino. Ekyo kibalaze. Nkuwadde litmus test. Ey'omuntu owaki owa bulijjo ffe bannabyabufuzi perception is everything sometimes abantu tebala bana batukwira nnyo ku TikTok ebitalina bituufu ku deputy president tekyakola kyali manufactured. I want to believe, by the way, kimanyi kyali manufactured by your that is true, it was ewange tekibeera manufactured kisobola okuba nga kyali manufactured era neyabaleeta tewaliiwo kumulaba eyabaleeta tewaliiwo kumulaba omanyi okugambye olina omukisa gwonna olina omukisa gwonna era gwenkozesa oli mumativu ne results ezajjidde mu kugaba kaadi na byonna ebyakoledde oli mumativu nti ekibiina kyakoze omulimu omulungi ogwongera omuzinzi kizibu okugamba nti mufumbiro mujja ekawempe south gye yali atimbye ebifaananyi ground yamala mugaana oba nedda ne mumutwala enakawa ground gye baali bamubatumye oba nedda kizibu okugamba nti process ebadde 100% nga nnungi ne mu circumstance mwe tuli ye process gye tukozesezza twagala okugenda nga tutereeza ekyatuteesezaawo abantu mwekubira enduulu wano kubanga tukkiriza tiwasobola okubaawo emiwaatwa so siri wano kugamba nti byabadde birungi byerere buli wamu era tewaliwo wali buzibu busobola okubaawo era wasobola okubaawo eki emiwaatwa tugimalawo tutya ekyo kye twayiiza honorable izo twadvisinga ye singa tetwakoze ekyo twandikoze eki nti bagenda mu kintu kye baalabira ddala nti tekyali kyangu kyakubeerayo n'onywererayo olw'embeera gye kyatandikamu abantu abaakitandika ne bye baali bakulembeza mu sitwago yaabwe nasaasira nnyo eyo ttiimu eyeyita
kaadi mwabavuganya ku mulundi ogwo nakizeemu nakyogeddeko nti olunaku lumu nga nkutte empapula ngenda okudefendinga ekibiina kye baali baagala okutwala bakitugyeko naye kiba okudduka emisinde okutwala okugenda okunveetinga nomuvubuka gwe bayita Fred Kangave eno ndi mu kudefendinga kibiina naye nga bampita ndifendinga ensingo yange ng'abamu kubeesimbyewo kati batugamba nti tuleese ekibiina ky'abayaaye era tetulina makulu tugenda kugwa naki nze zikiririza by the way mu systems kyova olaba baŋŋamba mawagali simanyi bwe gafaanana kala yaago kubanga obanga nasobola mu kiseera ekyo ndowooza ekibiina kyali kinneetaaga nnyo naye neetoowaza neŋŋenda nenkikola mu kiseera ekyo twali mu fire fighting twali tetuyinaawo structure yonna okujjako eyo gyetugamba nti eya people power gye twali tuzimbiridde tukubiridde tusatiridde nze nali omukulembeze wa people power mu Kampala metropolitan mukono Kampala ne Wakiso katonda nansaasira by the way I delivered all MPs apart from 2 ne basentebe bazi districts so twagiyitamu yali firefighting mu kiseera kino twafuna obudde okutumala Aisha ono nange twatuula kakiiko akakola ssemateeka nga tukoze benchmarks ne tukanya ku principles nti bwe tuba tutuuse mu kiseera ekyokuveetinga tuveetinge bwe tuti kiringa bwe tuyiza okubeera ne Aisha nga tubeera ffenna ng'etteeka litugamba nti nze naye tetuli bafumbo naye nga ffe tumanyi nti wakati waffe tuli bafumbo tulina abaana baffe tukoze ebyaffe ebyobugagga bwaffe tubikkiririzaamu kati etteeka ne bwe litugamba bwe lityo ffe tusigala tugenda mu maaso twali tumanyi mu principle nti tukkaanyiza bwe tuti bwe tujjanga okuveetinga bali ne batutaayiza ku kintu kimu kugazeetinga constitution yaffe twali tusobola okukikola ekyo kimu ekyokubiri mu nsi ey'abantu abatatera na kumanya buvunaanyizibwa bwa mbaka nswadde Aisha bw'agambye nti ati omanyi mu bibuuzo ebyabuuzibwa tebyalimu nti ono mbaka asobola kukola ki ani ayinza okubeera best mu kukola obubaka bwaki bwa parliament kubanga nze ebibuuzo byebaweereza ku ground nkubulidde ffe tetubimanyi ti naye which better question than that ngamba muveetinga ku ground gye mubuuliza abantu kakati mmwe nammwe ku level y'ekibiina kyaffe kyenjagala tukwate obuyinza ebibuuzo byammwe ebitali subjected to some RDSOL yakiise litmus test wentegedde wano nti no mutabani wange manyi litmus test nti kiki omuntu kyatandikirako kiki kye tunoonya kati ojja kugenda okusaga ngeyuli ayagala muntu ayinza okubagulira omwenge asiiba mubo asiiba bwebazanya naye akapiira gwe boota naye ekyoto olw'eggulu ne beesiba obusuuka n'ebifaanana bwe bityo ebyo tetutera tetubikola bwe tutyo why again abantu abali experienced bali excluded mu kino waliwo ebibuuzo ebirala by'oyinza okubuuza mukulu waffe Fred Nyanzi nkugambye yasaba obwa Mayor n'asaba obwempi bw'e Kampala Central n'awunzikira e Kawempe South kati e Kawempe South ye yawangula atya yakikola atya ku ground giwangula gyatasula gyabadde takiikirira era gyabadde tawuliziganya n'abantu mukuto wange Waiso Mufumbiro by the mama waffe Wakobe Waiso Mufumbiro eyali amaze n'okuwanika ekipande Kawempe ne mugenda musajja watunga tafunye na budde kwepopularizinga Nakawa mwamuveetingira kuki atabaddeeyo ng'omubaka nga kansala ng'omutuuze wabula asenguse n'adduka e Kawempe n'agenda wa e Nakawa kyengezaako okukutegeeza nti waliwo ebintu ebyali predetermined omuntu eyali kansala
speaker kati njogera ku yali speaker muto wange Biyombya ng'akiikirira kyalo yes ne musobola okumupopularizing n'abeera nti abatuuze mu constituency now a bigger one gwe baagala ne Nubian by the way contrary to what people think Nubian is an intelligent man okay yes nti ne Nubian atabaddeeko wadde secretary w'abavubuka oba secretary w'entertainment ku kyalo ekimu mumuveetize era ye results ne zidda nga ziri ki super ngezaako okukulaga and by the way ne mu DP kyakolebwanga except it was more organized nti nzira saagala kugamba nti nzijawo ne residual power y'ekibiina okusalawo oba mpeebwa ticket oba nedda ey'obukulembeze because omuntu ayinza n'okugenda n'abeera popular ku ground which I believe I am okay tie naye Museveni n'amubagulako ng'akyo ekimufuula popular kugaba ssente za Museveni ku kyalo njagala okukkiriziganya ne Aisha kyagambye nawe muwe commitment yange oba assurance nti yes under no circumstances will I work with Museveni against the values I have built myself in Mupate say no yokka dene gye nava teri kukola but that does not mean no. nti nyiiza okukkiriza omuntu okukola omulimu gwa Museveni consciously subconsciously or unconsciously to come and break me a job Museveni has failed for the last 20 years ani akola omulimu ogwo mpulidde mutabani wange ebigambo bimutoloseeko nti nabe ebbanga lyonna babadde beeraliikirira ffe and of course si kipya ezimu ku messages zenyiza okulaga waliwo abakumenya kagenderere bayinza okuba bagenderedde tebagenderedde oba mubutamanya either way tekiri acceptable okay njagala nziremu ne kino siri ku level gye bareducinga nti ali mu parliament for survival the only thing he can do is being a member of parliament emyaka gye nawezezza 50 mu parliament nakakola mu 14 teginnaggwako there is a lot I can do for myself for my country even for my party but I can only work with people one who trust me who value me and who respect me okay ku level eno kwendi nga ordinary member by the way I have been consistently satisfied wabaddewo ebifo bingi mu party ne batulekawo oba ne bandekawo byerowooza nti ndi competent ne bagenda banoonya abantu abalala bajje babikole babiserving for example ekifo kya legal advisor kyaliwo okay they went and solicited for 2 people who are not members of the party who declined oluvannyuma lw'okufa kwa muganda waffe Wameli but complaining era saakayanako era nasigala nga lawyer nsavinga ekibiina ningenda mpolireza ne ba members bemanyi nti bali mu buzibu just today nga ne kadi bamaze ogitwala tulina omusango ogwali ajjanda last week to today badde nina meeting ey'abataka mbeebuuzeeko nti bannange bano nga batandabye mu makulu ng'omunda bagutya I took the courage to call the young, not young, but the lawyers I led. Okubakubira, please be there, hold my brief. Abaana abo tubajje muki mukomera. Kyengezaako kutegeeza. I was not brewed and bred that way. Nti I am a snake. I cannot be a snake. Neewala okwogera ku Aisha ekigambo kisisobola mugamba face to face. Kyovula bankugambye nti oli bwe yaŋŋamba kiri president ne mutunula mu maaso ne mugamba kino bakiŋŋamba ati Aisha ambuuza era nnenya kiwaki samugamba nti sooka okikoleko nga process eyimiridde no that's not me okay ekyo takimanyi tuyaza honorable Sseggona engeri gy'olina ebyokukola ebingi lwaki tokkiriza gikumale oleke n'abalala baweereze ku Busiro East n'oba mulungi n'abalala bajje mu incubation mu nursery bed parliament teyina incubator parliament si ttendekero ly'abakulembeze
Aisha ayinza okubuulira trouble gye tubeera nayo ombaka n'asituka okwogera n'onoonya wa boda akuli okumpi akuwa element obikka amatu. Omulimu gwaffe gubadde so much into mentoring some of these young. Lwaki tozimbye? Naye ne kino njagala kubanga Simba azimbi myaka 15 wandibadde ozimbye ate kakati atuukiridde akuddira mu bigere. Tubadde tulina bameka mu myaka 15 bwe twagenda ku kaadi ya DP twalina ababaka 15. Eno ye parliament yesoose nga tuli mu opposition okufuna ababaka 5 mu 7 n'ogattako ndowooza n'aba independents basatu ne tubagattako. Era tuyinza gamba nti sizimbye. Nabadde ne muto wange alwanga ku TV ekiro n'agamba nti ono yabadde atukubirirako nga mu mbuga okukola bwekiti ono n'akubirira. Waliwo bye tukola mu lwatu ne bye tutakola mu lwatu nga sijja kuweebuula mbaka eyalondebwa mu constituency gundi mbalage nti nze nkoze kino nze kimuganye kino nze muyambye bwe nti so naye ne kino njagala okimanye ebusiro teri gwolaba munsi. Nange Abaganda balina akabwa ke boogerako nti nno tekanaba kuyiga kunaaba maaso nga katandika okusitama. Waliwo abamu obuukyamutendeka n'abuuka. Waliwo omulala nga ne bw'onoofuba otya tolina kyakkola kubanga distinction is provided by God. Kyengamba obusobozi obukulembeze tebuli ssenyiga oba covid tibweriraana Aisha oba mutabani wange oli yanyononekako nti nga nina ssenyiga nga naye amukwata. Katonda ateekwa okuba nga alina ebirungo ebimu byakutaddewo. N'ekirala oba okyazimba abantu babuukabuuka ne bakola kamalize ne kino ogambye nti nina ebyokukola bingi kituufu. Gino emyaka gyakubeera bize era ndi bize. Bw'obeera ng'oyagala okubeera omukulembeze w'abantu nga toli bize oba olina ekirungo ekibulamu era toyinza kusituka n'ogamba abaana b'abataka nti kangende mbakulembere. Ambulizo oli ku maaso owekitiibwa nga mudduka kati ofuuse Kiwagi mu kibiina kya Nuupu era we tukutunuulira oli Kiwagi Sseggona Kiwagi mwe bamemba ba executive ya Nuupu abafe abalabi mwe abalabi kikiridde bameka abakulonze Sseggona kati Kiwagi abakulonze tatambulidde ku nteekateeka ya kibiina Kiwagi eri ekibiina si we kiri ekibiina kirina processes kirina engeri gye kihandlinga bakiwagi. Lwaki temugumiikiriza kyo ne kinkolako declaration y'obwa Kiwagi naye ne kino njagala okimanye. Obuyinza tebabusanga ku mukeeka babulwanira. Simanyi oba obuyinza twabufunye twateredde ndekeraawo okulwana mukyannina. Waliwo nabagamba bw'onoofiirawo nosijja kufiirawo okujjako nga nfudde enkya. Ekiseera ekyokuva ku stage nakyo kijja kutuuka nveeko nga nkyaliwo mu nkozese ku ebyo byensinga okumanya. By the way manyi okuyimba mu kyaki tosabangako nange tolina mukisa. Manyi okuyimba mu kyaki nina eddoboozi eriyimba naye bwe ndi kuyita nti jangu ngenda kulonkinga ekivu please tojjanga omanya nga nkufera kubanga buli muntu Katonda alina ekirungo kyagira kiyamuteekamu. Katonda baataawa birungo bimu tetujja kubibateekamu nga tukwata mbazzi tuteme emitwe tubiteekemu naye turespectinga ebirungo bye balina. Abakulembeze kye bakola banakyalinga ezo talanta ezaabo be bakulembera. You don't frustrate a talent. 2026 ku mbeera eriwo owagira ndi kuba president kugenzi ndi wano mpagira Kyagulanyi waliwo shortcomings eziyinza okubeerawo. Bwe tunaba tuziresolve nze fine agwira ku Kyagulanyi okugwira ku Kyagulanyi wakitegeeza ki 2026 oli agambye okugwira ku Kyagulanyi kyamuwagira kyamuwagira sigwa olulimi lwo olutonzi saagala lutonde ekyo kikuddire njagala 2026 nja kubeerawo ng'omubaka wa parliament olw'ekisa kya Katonda. owagira Kyagulanyi muwagira era bwe ndiba muvuddeko ndibabuulira. Era nekino njagala mukitegeere
by the way teri kinyiza kukola kiyamba Museveni kuwangula ngenderedde nga sigenderedde oba nga sitegedde kubanga ebyo ebiseera by'obutategeera ewange tebiyitayo katukomere